Omanyi okunyiga. Omanyi okunyiga. Olesa obuzibu. Oluyina lweno ne bakwata ne basiba ku mmere wano we bati. Ngomaze okusaanika byonna muntamu endagala zino obutavaayo obutasoboka n'osibako oluyina ekyo kikola ng'emmere nnyingi batera kubisiba ku bantu ab'emikono saba wendi ndi mu kifo ekitundu kakati nokambabuulireko olina okubanga emasaka walwawo okwoku no nze mama yankuza mama wange yankuza mmanyi we basiba emmere mu byalo yankuza era ennaku ennuma kuba ntakyali mulamu omanyi no gibeza bulungi nnyo ne nkwata akawuwo n'embega ekibego tobitanga bibego no teka waliwo oti bulungi nnyo walirako gwe kanankani kaneno akawempe mati akamanya ofina nyanga ne mati awo kamanyi mati mumanya akawempe tetweba kanga ono obajulira nogamba bwe nebaka bonagera nebaka bajjaga n'okunza okusa kati newebaka obateka akawempe baba bakajja mu kasonda kakati kyazijukira ku bintu ebyedda bannange noogeza n'otula obikulu juliro nga mama takunyiga nga kwate owulebuza twasimba simanya kulana kusimba lukono bwati embozi okunyumiza ekyasinga kunkola obubi bagenda okujula essaawa eza sapa ng'otutunuma nenjirya nga nsumagira mbala akamala wemmalawo wendi aye nezuukuka naye saba nenga bali sinnalya tonalya mmere sinnalya tukulimu anti omanyi woolya mutomwe tuli tobitegeera kino badde olya naye nga abakyala b'ekajjansi bafumba abakyala b'ekajjansi bafumba tubadde kajjansi bannange basanyuse okulaba ku Bukedde TV ng'eri mu kitundu kyabwe kajjansi abo batwagala nnyo twabeeranga tubadde nabo ebbanga ddene kajjansi batulaze omukwano abaana bafumba wali okubawala batamanyi okufumba oba badde bantu bakulu tembadde bawala bato mubadde mu bakyala bakulukulu abawala bato tebamanyi kufumba era ennaku zino oba omukwanagama sooza sifumba bafuna lo mukuba ku lusaniya ne baleeta bakubira abolusaniya ayinza okuwulira buli kampuni etunda emmere bazimanyi kuno ku masimu Fred oli wala nkira kupaka lasio ndeetere emmere bw'ofumba oli wanjawulo oba nkwe ku sentence awungire self air bannaye omukulu yesu neko oli wakali ninga bitambula bulungi nnyo nakulwanyisa tugenda wandegeya abantu bewandegeyamukatale kewandegeya bannange tujja empaka zirimu ebbugumu zirimu vibe nga bwokiwulira ngenda mbasayiza ebibuuzo leero nzijeyo skills ndijjo kajjansi mbuzi z'omukyala ne mugamba naalongo emmere eno tuba tugifumba tukozesa obuwuwo bumeka nga balowooza sibimanyi ssebo balowooza sibitegeera nangamba buti yaffe culture emmere emu ku culture oba emu ku byobulombolombo byetumanyi naye kati ennaku zino tulaba nga abantu batandise okwettanira kisakye tulaga nti Africa bettanira nnyo emmere ate engwira ate emmere engwira oluusi nga teba nnungi netwelabira emmere yaffe osanga abantu abamu nga tebamanyi ndaggu efaanana etya kyetumula afaanana atya ejjuuni lifaanana litya akayuni kana akakopa kafaanana katya kati Bukedde TV yo bweraba nga culture eri mu kufa neegeretayo empaka z'okufumba si bya competinga nti competinga nze nsinze nze mpangudde omanye ebika by'emmere ye bannaye lumondo no mufumba na mmere ki agenda na mmere ki muwoga agenda na mmere ki so bwe mulama gw'okufumba ogwo onolwekyo abantu bewandegeya ekya Bukedde TV eri mu tofaayo naye ng'ensonga enkulu leero nange nze ku podium nenga lwaki sigenda ku podium nembaako byenjogera nembaako nebyenyumya mpulira amawulire gatambula eno neeno eno boogera kino eno boogera kino waffe gye tutambulira tuli ku teacher all black fashion party All Black Fashion Party. Teacher is celebrating 10 years in media. Wona okawemba by the way. Sizunze. Mati no solo kunjulira. Sajja wanonga sana kufuna kalevu. Senga wali mukazi wandi badde mufumbo. Era ndi mufumbo neje nafumba. Je nfumba. Je banfumbira nayo ndi bulungi. Ali malinga kwongera ko nayizo. Kale tugenda kuziwa tugenda ziwono. Fena tugenda zikata ziwono. Batini comment chala sumule chetulina tunayongeza na kaya wisdom owafeka yes owafeka yono Wano kayenze ya muwa platform ya sokerako ddala okumanyika ennyo okwogera ku TV wano ku stage je buvudde kawo twali tumanyi Fatia ye mukyala we n'atulaga omukyala nga bava South Africa n'endijo mama abaana waliwo ensonga ezitambula teacher eza pinky eza Sasha Brighton nzimanyi bulungi eza Akramu nzimanyi bulungi Akramu bamuvuma nti yabadde shabbi Akramu yawasiza ku Ruthum mukodomi wa Martin
kakati onokulaggulo olwo yamubidde kasimu mukwano gwange ng'ate bwino gwalina kwakiramu neyongedde okutyamu ebyaddala wekasitojja mu public neŋŋamba wekasitojja mu public naye omanyi bagamba omanyi waliwo katonda alina ebintu byateekateeka oyinza okwesanga abantu bena bebamanyi kwakuramu bebalowooza nti biri negative kwakuramu nti Kulthum ayinza obumukyusa n'amukyusa omanyi wakibaita okufuna essuula empya oyinza okwesanga okujja mu bulamu bwa Kulthum Akram yafunye essuula empya biri byonna n'abyeyambula kuba banyumiriza nange nentyamu n'okutyamu abaleetanga ebyayita by'abantu ng'omuntu alinako waatuuse bafaaki Akram singa yawasa omuntu atali public figure tewali baddewo obuzibu era tebali mutegedde but once you go public abantu balina okujjayo buli kamu ke boogera era olina obigumira ennyimba za kaffe totera nnyo ziwulira yagamba okumanyikwa kujja n'ebyogerwa bingi kati Akram waba alina byeyakola ebbali byonna byonna birina okuvaayo alina bigumira bugumizi ebibi n'ebirungi kitegeeza muntu olina okuzimba foundation ennungi ng'otandika ebintu byo kijjaawo kibanga kaakati ayo akijjewo bakomezewo ekifaananyi kiri ate nga n'eddiini y'obusiraamu yakimanya nti omuntu ayogerwako kaakati tikyatikya ekifaananyi ekyo nkiraba bulungi abantu bayogeredde ekifaananyi ekyo n'endijo ng'ekisooka omugole omukolo gwabadde ng'ogwamuguddeko obugwi ekkanzu yabadde yeezinze eyamutungidde engoye tezaanyumyemu wadde no zaanyumye ezengoye ennungi papo kala is a papo ngwaba wakuziika mugundi to some people buli muntu aba n'endowooza mu ddiini y'obukatuliki papo kala erina kyetegeeza n'ekirungi nti ono musiraamu ekitwalira awo mu bakatuliki kitegeeza kirala yes kikatwakira moto yaŋŋambye okusinziira ku Akiramu okusinziira ku kikatwakiramu omu gwe nayogedde naye nga mubuuza ddala kanzu mwagijje wa mutunzo gyambala okujja ku mukolo nanga nti eno edizayini eriko yasoso gyambala mu bulamu Akiramu yagisisha tuwulire kino muno okutwala we nawulidde mbu muno okutwala abasajja mu maka abasajja b'e Kampala wano tebakyenyinyala kyenkugamba majority baava mu kyalo nze ntunya abaana nga Basasha Brighton olekeddwawo Big Eye tukigumiikiriza n'olekawo shonga ne tugamba obo yali mawo whatever woba gwe Sasha Brighton ng'oyagala kutaluyimba n'okola kolabo ne Chris Evans omukaabi omukolo gwa Kulthum ekyanyiziza waliwo ekyanyiziza waliwo n'ekyanyumidde ekisooka kansooke n'ebyanyumidde njagala okwebaza Kulthum ekisooka abantu tebamanyi nti Kulthum mwana muto no ati kakati abawala bawano wabatanaweza 5 mbw aba muto bebagamba ekyokubiri yafuna chance ku bawala abagezi Lydia abawala b'e Uganda kati ng'oli wagenda mu abo abasajja abagagga kumupangisa apartment talowoozayo kuddayo kusoma Kulthum kyemwebaza tiyakosa opportunity ya Muzaata n'addayo okusoma n'ayongera nako n'akosa Muzaata omufunye omulimu KCCA Muzaata told us that n'alwana n'entalo za bugirita bite okusigaza amaka ekyo ekitukusamwano Akiramu ebintu bisatu biwakoze ensobi kugira mu kanzu egayiddwa embuzi kwambala papo na mapesa ga zaabu. You can't be a man and put on purple on golodi back oba number plate bagikoledde ku naso oba bitya bigabwe tebakikoze kitegeeze kanisa yavadde mu mikono gya Yesu za abantu nakola ensobi endala nokola press conference esembayo noleeta bebe cool which was a good move nekati ebintu byayingiramu ebyobufuzi olese bebe cool omusiraamu kaye wisdom wabagende ku nsonga bantu bagenda kubeera nga bakujjanjaba gwe atawanyizibwa ensonga ng'ogenda mu nsonga z'ekikyala gwe omwami ng'owulira tokyesobola bulungi bw'ozuukuka owulira omubiri munafu bakuletedde ka wake up segirinya tumuweereze Saala naye agenda zaamu amaanyi Saima nkoze byokubanga taliwo kuboya abamama we kituufu nnyo ddala
nenga mwanyina za Gulix bati Gulix tumusasire bata je wampitako lumu nga Gulix yaji organize nze yomu kubakyala Gulix yategekera dina siyo dina jategekera ko yomu kubakyala abali kaida watu agalaba yomu kubakyala abali ku kyeyo nenga bafaayo nnyo ku bintu bigenda mu maaso mu nsi yaabwe era omulaba nti wabeera ku live ze abeera nnyo ku nsonga ezigenda mu maaso wano okusinga neziri Sweden yawangalira kale walwala ine mikwano mingi walwala bangi babakoze ki baluwadde mu mbeera yemu eyo nenge ekisinga obukulu ekizaamu ku maanyi agamba nti yakubye ku matu yisookera ddala bwe yabadde n'operation gye bamukozeeko aga nti abadde azitoye nnyo omubiri nga munene nnyo so yagadde amasavu ago bagakendeezeeko oba yagezebwa kuba bambi munikiniwe musibe anisagirinya taliwo mukusala kumasavu twaliteekateeka na mikolo n'omulala twagyongeddeyo lwa bulwadde buno bambi Gulix n'abantu basala ekigambo oli yaŋŋambye mboba yagadde kwongezayo mukolo nazokawo ensonga eyo mwanyiraze mulwadde baida banaye Gulix mulwadde kyakimuluma omanye ekiriwo operation gye bamukozeeko abasawo bamuwadde emyezi 6 ekitono ennyo nga tava Sweden kiba kitegeeza omukolo gwa December tegusobola kubeerawo Wali kwa December no. Oba ali mukwewalawala mukolo. Omukolo gwa December. Kati omukolo gwa December. Twawaliriziddwa okugwongezaayo okusinziira ku biragiro n'amagezi g'abasawo. Talina kuva Sweden nga emyezi 6 teginnayita kuba bamwade ebagita recovery period. Ate abazungu bamanyi okujjanja basobola okugamba ne bwoba obonye kati wewe mu emyezi 2 ng'olya fruits zokka. Kati abadde besunga twogera big stress abadde besunga omukolo bagamba ki abadde besunga omukolo gwa Gulix mugira mulindako naye tave mu mukolo atengera abikoye bukoyi tave mu kulwala nga abikoye munenze nade kuno nsanyuse nnyo kuba nsuubiza emikolo ne giyitirira obungi nendoza tubulya kushika mu mikolo kino towards bakyala emikolo gino kiro tukya buli mukyalo wali batajagala tewali atajagala tewali atajagala munyumirwa kunganya abantu munyumirwa kukola mukolo kakati ticha omwana omuwala alina bwazaalibwa ewaka bamulabanga sukaali okay era omwana omuwala bw'aleeta omwami n'amutwala mu butongole famire yaaba alina kyagikasseeko mu bufunze oba tewasala bazadde bo naye kati nadde nsoma ku new vision oba tewasala bazadde nadde nsoma ku new vision waffe katugende kati ebbali nadde nsoma ku new vision waffe nga batubuuza nti bridal price eno gye tusasula nga tukimayo omuwala yemu kubireeta obutabanguko mu maka kuba omusajja bagamba nku owuninga nakola embaga ewammwe nendeta ne sukaali wange kati ovaawa mwajo ono ticha edda ogwo omukolo gwa ogw'okwanjula okwo nti famire y'omukyala babanga batono n'omwami najja n'abantu batono ne bakyala famire ne beemanya kati ekiriwo essaawa zino abantu bakirusizaamu minisita Peace Mutuuzo minisita wa state wa genda yatuse n'okubuuza n'agamba nti bannaaye mu kalicha yaffe mu buwanga bwaffe kyavaawo nti omuntu alina osaba nti jagala motoka ya kika kya Japaani Jibasala wachavaawa olinagamba njagala dola 12,500 mama mungu yasaba dola Jude ebintu bino byemwogera ebyabadde ku mukolo gwa kkulu ati kubuulira siyeka ennaku nti wano bankoze operation naye nga operation yagenze bulungi bankoze operation ya bypass naye nga ngenda nterera nja kuterera amasimba nange gabadde mangi mwebale kunsabira naye nakiyiseemu kino mwebale kunsabira amasimu gatinganye mangi nnyo nnyo obudde bankubira amasimu naye ngenda kubeera bulungi era n'omukolo tugwongezaayo omukolo gw'embaga tugwongezaayo paka nga April bange n'operation sisobola kufuluma mu nsi after 3 months mala kubeerawo after 3 months eni nesobola okufuluma okutambula kale nina okulindamu paka lwenja okutereera jano tukole emikolo gyaffe naye nga mwebale kunsabira lwakuba nina paini y'amaanyi nnyo paini eyo y'amaanyi nnyo nnyo nakava ku gaasi kati
Nga nja kubeera bulungi. Buli kiswahili kyakubayo kiyiraga. Naye gwe ticha omukazi mulwadde. Ngamba njogedde bwogezi lwaki okubayo ekiyimba gulikisi gulikisagala kwa sita. Wale mugode wakola live ye. Muntero mulaba. Lwaki okubayo kiyiraga. Kata tomulaba ekina mwaka kiri kimu. Oba onyumirwa byakola tayagala kumanya yakola bimusanyusa. Mama guli kusabira mukama yayongera okususa mukama akusasire osuke mukwano osobola okujja ne all black party yaffe kankwanjulire senga mirembe owa mirembe natural research products amakago kayuga oyagala Gero kugamba nti Senga Marus Kawomera yakoletedde akatigusa nsolima bannange wanji Senga Marus yalese kaki akatigusa nsolima akatigusa nsolima okamanyi agenda kakanda geko badde manyoka ogenda kali wa Senga Marus Kawomera badde manyoka ogenda wa Senga nga kuwa akatigusa kakati olabira ku rwasa abana bagamba katigusa nsolima yagenda nafuna katigusa nsolima tacha atambula bitundu kati malembe nenga ina paka zonna Senga Marus tukula musizako webale nnyo kubanga otereza ensonga era nakajalo ke yakoze nkwagala nti buzibuki Chandru akomyewo nengenda nabe Chandru nga akomyewo nenda ba Chandru nga akomyewo waite omwezi gumu ne banga Chandru azzeeyo kali mazini chevude ngamba Chandru oba okomyewo kununo komawongo okomyewo tukoyo tuga Chandru akomyewo naddayo komawo kununo bayido totekana kulangira kubandongo tujjajji ulya Chandru yakomawo nenga ofana kola bana bonna abaddeko mu mbere ya Chandru azzeewo ne badde engulu naba omukiso gw'okubiri akyagenda maaso n'okuvumirira kibayita ebiragalalagala naye waliwo obuntu kati akalina nga kalinacho Flavia tumusime akaflavia kalinacho kano buno bakuba bulake babeera nako yes ka beauty sport si kasundo eba beauty sport kati kano Chandru ano kyangamba bakafumita munda bakayumuzawo Basalone babijira kati yako munda munyama Jude ulira eno pini ne kali kenyogera kali akole kasundo ati kaba wano kali nacho beauty sport oyogera kulema ino obunye mu matu matama obakole ka sport kati ngabona bana kazigo kati zenya beauty sport kiwanze sirina kali na wada katandikirwa nina ndamoza kenda seka Sina wadakaje. Ati ni aina kazi kati aina beauty sport. Ne sina ko beauty sport yena. Beauty sport yebera wano. Era kati fa bakola makeup. Tumanyo okakola ne tukateekako. Naye nga kali artificial. Kati kana akachano mpenza kasi kamu mujjawe. Mukwane no bagipininga yo gundi bateekayo stopper. Munda bawumula nyama Jackie Chandru wanna mutuwa tumuwulire Chandru naye ndokebuuza abana bewumudde buli n'olulimi abana bawumula wano waliwo nalaba nga awumudde wano bwe wati waliwo ne yawumudde wano eno namulabye era muyimbi naye tebiruma abana kye banoonya omanyi oba okola wewumuleyo ewantu watiisa tulabe Jude eyanzaala avaayo emagombe gyalina sobola Chandru kubanga sisobola nze nja kwewummula nange ekikulu muwuliza bingi naye kyensobola bagamba fasten your seat belts. That's it. Fasten your seat belts. Sina kyengenda okwogera kyengamba God so much for having the people that you love and that love you around you. So for this Christmas I always speak, I'm the kind of person who lives for the day. You just never know what will happen tomorrow. But in a season too, say, be happy with the people that are around you. Be happy that you're alive because it's Christmas. Chenjagalo bagamba is one. Musobola kubanga mwine erinnya. You have the name. That is it. But use your name to do something. Vamo bino nti you're going to studio oyina hiti oli ku show ofuna sente. Use your name. It doesn't matter if you feel it's small, it doesn't matter. Use your name to pass a message on to the young people because they need to listen to you. They look at you
the whole time. They listen to your lyrics. If you sing something and you're telling them not to do something, so use your name to do something very positive. Life. Jackson Dwaga bakozesa erinnya lyo ery'amaanyi osobola okubaako ne kyokola mu ggwanga. Jackson lyo ku bakyala abayimbi gurupu bwe bayimbira mu groups zaali nnyingi. Martin lwaki tukyalaba gurupu z'abayimbi nga bwe twazirabanga naddala abawala obuzibu obubeera ku gurupu ezo bayibe ne bane bayimbira okukwatayo bulungi baite banafuna nnyo babasumbuwa naye kasooka obuvunaanyizibwa bujja ne balowooza ku byobufumbo ojjukira bulungi batandike nti Jackie Cindy yasooka n'afuna omusajja. Cindy yafuna omuzungu. Banne nga bamugamba tofuna muzungu. Obudde nga butono nnyo obwa gurupu. Gundi oli ono Lilian muze n'atandika omusungu gwasumbu waawo. Obudde ne bukenda sayidi zeeno. Ono naddamu waago. Kanso yamusooka. Yasuzanga kanso ebweru gw'olaba oyo. Kanso yennyini. Munnamateeka. Omu ku bannamateeka abamanyi mu ggwanga muno yasulanga bweru lwa Jackie Chandiru. Tomanyi kanso gundi. Kati nga nze neewuunya. Kati wulira okumanya oli kanso ebintu byalaavu bizibu nga ssaawa 9 ogw'ekiro muli mu Kivulo ne kanso alinzaani nga mwali kyokka naye ku ssaawa 2 ez'okumakya alina okubeera mu kooti awo nakasalaavu tugenda mukubuulira naye Jackie Chandiru bw'aba akomyewo oyo mukubayimbi abalina amaloboozi amalungi ali kanso ate kyasobola kanso byamutama alwana ogendako mu lihabu oba okyafuna omuntu obuvunaanyizibwa kanso byamutama n'agenda ew'omuzungu no byagenda ew'omuzungu kakana ate omuzungu atugenda nti agenza mu lihabu naye Chandiru bw'oba okomyewo it's a good thing naye nga njala kubuuza ku bantu nabatulabe ku social media platforms zaffe ez'enjawulo biseera bya World Cup gwatasobodde TV bange balwanya TV gyesonyiwe genda Facebook page zaffe kwetujja kuba tufune updates zaffe Nalubega Fatuma agambye nti nno anyumirwa show egenda mu maaso atwagala nnyo kuliko n'Africa Agnes Kahima Elizabeth naye kwali ndabako ono promoter Ivan Kedon Yugi so kitoleko badde manyi promoter Ivan Ankolito wange Sekito Robert naye kwali Mama Isaac okuva Empigi agambye naye atwagala nnyo Florence Namiro naye kwali yo muyimbire ekyo Namiro ali kuki Namiro bakwano bono jali eyo Judy Shirita naye kwali nanteza Eva kwali kuliko Abdu Namialo hawa atumideko nnyo so nabala bangi nnyo mbalaba wano aba South Africa tebannatuuka kujja kupate yange Martini wangamba aba South Africa bazze Joe Blinks yangambye agenda kubaawo yaguze table all black fashion party Joe Blinks big up on yourself atuuka lwakuna atuuka nca aba South Africa lyosuubizayo ku bagagga okuva South Africa bali ba ssente gundi kwa agenda kujja Master Juka agenda kubeerawo nnyo nice then kuliko ne Mulongo Scroll chairman Mulongo naye agenda kubeerawo Podium tugenda kubaayo biti alina okubeerawo Medimo yangambye agenda kubeera kasimu Medimo omusajja wange naliko naye Dubai nantwale mu bizimbe ebiwanvu bwe teacher mbadde njo njagala okugamba nti oba olina ekintu kyonna kyoyagala okutumya okuva South Africa oba mu nsi endala toddamu Martini Nakayima Margaret agambye naye anyumira nnyo show yaffe n'abala bangi Rashida Rahuma Tours and travel mbamanyi bulungi bwina kyoyagala kugenda South Africa oweerezaayo bijanjalo byo oweereza ebijanjalo oyagala mu laptop babituusa bulungi nnyo naffe bannayuganda bwetyo bwe tukola oba ogenda ekiwantu yonna tutwala matooke na bijanjalo sibe tulinawo then bwoba ovaayo n'ogula ebintu byo n'okomawo mwalimu akulindiridde wali Kempton Park mwalimu Tours and travel kati ate gwali e Uganda akugamba nti osogenda ali eri ewazana ku Adonai Plaza waliwo omukyala amuyita Winnie ali ku 0700 35 kinana ewazana wane wafe Adonai Plaza tugenda ku ring rapper omwana omulenzi omuto ring rapper ratata ring rapper oyo Martin gamba weko story katini nnyo olabe kigenda kunzayo ku bantu abakolagana Eddie Kenzo ring rapper oyo ava mu kibiina kibayita Black Scarf Music Black Scarf ya muvubuka kubayita Ibula Buwembo Ibula Buwembo manya ali dancer wa Eddie Kenzo bwe yasukumukamu yatandika ne Wembule ne oli omuvubuka Eddie Wizo wakaviri Ibula yasukumukamu n'akola gym awe kansanga ne dance studio ya managing omuvubuka ono yajja n'omulembe gw'abaana butowe bwajjira fresh kid naye nga abuliko waggulu waloneka yakala kagundi kekani ka Felista waloneka nakavuka akalala kamu ekibuli akato yali mvudde mu nange limba muntu wabiri bitu byokka tebikwata bakaitani
kapiripiti ne kapiripiti naye ringira hapo ono omukisa gwalina nti yabasumuseeko atandise okukola music ali machuwa ringira hapo alina akayimba ne Shonipo yagenda nakola freestyle ku Instagram awo ayakayimba kagundi gabakata like group Shonipo ne bakataginga mu Shonipo ne kamutuukako n'akalaba n'agamba mwana mulenzi ngenda kuwaayo ki ngenda kuwaayo kolabo era yamuwa kolabo bamuwa kolabo bamuwa oluyimba ne Shonipo badda celebrating album ye gye yakola ya Dirty Rock gye yakola yavaako ennyimba ezamumanyisa ennyo ada celebrating 20 years of it ng'ali busy tasobola kukola na mwana ono project kati omwana ono yakola akayimba ne Vixon ke bayita haleluya nikakola ddala bulungi nnyo era pesi jaddukirako nene nnyo okuba nti ba fresh kid ne banne bato banne kapiripiti yali mwana muyimbi mulungi naye bana bamulika abamukulira bamuwubisa bamuteekako biifu mubagambe njabakuba wechange akwata video ashootinga video yayimbye nani ku nenga kirungi nnyo okuba nti nno omwana ku myaka ng'egyo agenze yeeyubula omanyi waliwo kye bayita maintenance fresh kid nojja but after that kicho zaako katono kyagezaho okukola nti yejje ntumwaga nti mwana mutoze azine talent y'abato mayolo talent y'abato kati olina okukula kati wokukula zonna just nti waitu planninga bingi nnyo nakola video tulinze video nera mbadde manyi eno parties za video ya Shonipo ogenda sindika eri naye akola ezize nedda ate ya Shonipo si bye bino biri birala nnyo ekitegeera program ekyaliwo of course program weri those guys kyenasinga n'okubaagalako they support both sides tebasooka kufaabo ku kye baagala kutambuza basooka ne balaba ne program zo ziyimiridde zitya of course ebintu bye twalina bakubigira sometime back naye kati nali mu senior 4 ate senior 4 bokasa bakimanya nti nsoma of course basooka ne banfavoringirawo for that case amanya nti nsoma then inosooka ekyo nakyo nkimale era gwe manya program tuziriko nnyo we have to shoot the video because buli kimu gye bagenda okifandinga oba air ticket byonna bagenda obifandinga mwali mugenda shooting Jamaica ne South Africa information yetwafuna batwala abantu bameka bo specifically sijja kuyima management yange ogenda twala bwe bati wabula fe betwetaaga ku shoot bajja genda yes kicho sinzo okwesunga yenyonyi egenda okusooka oba walinya kwedda kunyonyi no si ejja okusooka wabula ate just no I'm excited okubanga ate ngenda kukola naye manyi kyekisinga byonna oba okubanga you are going nenga ogenze mu kintu kyabula kati njagamba it's also part of my dreams munayokola kuono n'omuntu bwatyo ring rapper ratata kana kaina talent kwingire mitwale 2 mitwale 5 mitwale 10 ne million ne mitwale 50 emeza zikyaliwo abasama bayingiddewo dda bakwano bango kuva Istanbul Turkey bayingiddewo bakwano bango kuva South Africa Martin abalese bantu bafe bonna otugenda okubeera mu jet mwana mwalono tukola naye wano bamwita Brenda Namuli Brenda Namuli kwali aganya Brenda Namuli owafa wano omusimbi okutokomoka asangibwa wali mpereero